Kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi ow'omukutu ogwa Daily Still Hope. Daily Still Hope 2 Ege Media mwebale kubanga ate mutugoberera kuva gye twatandikidde okutuuka akatambi kaffe akasembayo olwaleero kitundu kya 9 bagenda kubanga batuwa otegeera otya nti omusumba ekkanisa okubanga ekulemberwa Katonda ye yabimuggyako dda kati obuvunaanyizibwa bubwe cult pastors obategeera otya kyekigenda okuba ekitundu kyaffe ate ekisembayo. Tukujjukiza gwe wenna linki gisaba comment section watasobola kusaba comment osobola okuweereza message ku namba zaffe n'ogamba neetaaga link ey'ebirooto bane si whatsapp group it is a YouTube channel atuukayo owulirize otasangamu kikyo commentinga awo wagaye banayenze ABCD then olindirire twaba yakateekayo kati nga banayenze nga temunziramu twemu byetaaga obudde kubanga onootupapya twali kubuulira ate ebiyinza okuba nga tebikwatagana. Kale kulikayo mu kuwummula. Amiina. Twongera okubayozaayoza abawuliriza abaffe n'abatulaba. Mwebale twagala mwebale naku kwesiga ebintu bye twogera kubanga bwe batubeesize olaba bulabe no sliding neeyitawo. Kakati twabadde twogera ku obubonero obubeera mu makanisa ne ku basumba abaweereza emyoyo emirala. Bubonero ki? Okukola samale twagambye nti batera nnyo okwambala ebyeru, era bino mumanyi n'amakanisa gali gennyini amakulu amanene nti abantu bambala byeru. Naye kati gwe weebuza ebyeru bitegeeza ki? Ebyeru obweru bwa Katonda buli munda tebuli kungulu. Nyambala esheru mba mazi. Waliwo kati abambala ebyeru bambala enkofiira akakofiira keeru ebintu byonna byeru buli kimu. Obwo bweru bwakubuzaabuza. Obweru bulina kuba mu fruits. Kakati akabonero akokubiri twayogedde ku objects ebintu bibaga nti biri hole bitukuvu birina amaanyi birina omukisa biki ebyo. Obonero okokusatu agaweta ne necklace. Ne twogera ku omuntu omusumba okubeera nga taterako balwawo okwogera ku Yesu kukozesa erinnya Yesu bakozesa nnyo Mukama. Singa ogenda ew'omusumba agenze kusabira naye nga tayogera Yesu kubanga Yesu lyerinnya lye baatulekera erinnya erya Katonda Yesu. So oli bw'abeera mu Mukama olina okutandika okwebuuza kalika what if watyanga. Kakokutaano abantu bano bw'ogendayo boogera nnyo ku bintu eby'omubiri ebyensi. Baagala nnyo ogenda kusumulukuka obe mugagga ogule emmotoka ozimbe ennyumba obadde tofumbirwanga ogenda ku musajja Mukama agenda kuleetera omusawo omwami ow'ebbeeyi biki ne bakuwa n'ebintu byabwe ebyo n'ogoberera obukwakulizo obuliko. Oyo si Katonda omutuufu. Kakati waliwo obubonero obulala mu kkanisa ezo nga si bwa bintu ebikwatibwako naye nga bwa nneeyisa y'omusumba. Omusumba ono w'amaanyi nnyo naye atera nnyo okwawukana n'ababadde mikwano gye. Ono abadde nfeewe genda okulaba nga ate baawukanye bubi nnyo n'okumwogerera biki oyo mulabe biki. Manya nti Katonda waffe yagamba nti the greatest command kiragiro ekisingayo kwagala. Tatera kwagala bintu by'engeri ng'ebyo era takozesa bantu ba kiko ekyo. Wabula oli omulimba omulyolyomi yawa abantu abo kalakita. Abeera mukambwe nnyo ate nga tasonyiwa. Omuzima bamukaawo. Nga tasonyiwa era bw'akukasita akwesimbamu ng'omanya nti akaweddemu. Otanzijako mu kisonza ku kikola. N'abakolagana naawe. Banaabazingiramu era mwena n'abafuula biki akabonero. Akabonero akalala
abantu abaluddewo n'oyo omusumba babeera baavu bazibu yagaggawala yekka oba bo tebakola ate oba babeera bakola naye ate ye w'amaanyi yaba alina bizinensi byebbali ate bano ekibagaana okubeera nakyo lwaki tabagabanyaako kubanga gwe ow'amaanyi gwe profeti gwagaba obugagga naye nze mbadde naawe emyaka 10 naye nga n'ennyumba ennema okusasulira kukkiriza kutono lwaki sivaawo emyaka 5 7 ndi naawe naye nga sikyukako nyongera kukka wansi lwaki sigezaako nevaawo nenkola ebirala anti Katonda aba abanyunjunta aba yakuteekamu akaseke nga ebibyo byonna eby'omwoyo obugagga bwo yakola ki ayita eri mu mwoyo n'akusikako eby'omubiri abo balogo abantu abo baba balogo kyobola nti baloga abantu bano bonna oli n'atisaawo olunaku lwa kusiiga amafuta ekyaki yonna n'agisiiga amafuta mu mikono n'abatonyezaamu biki ate n'akugamba nti ye alaba ebiri mu mikono engalo z'abantu ezimu bikere ebimu misota ebimu biti biki nga gwoli awo naye nga ye mu nsi y'omwoyo alaba kikere alaba ki kati bw'alabamu $1 miliyoni tagijjaamu anti gwe tolaba ye yalaba gwe tolaba oba ajjamu ssente n'akuwa ebikere bw'omanya otya anti gwe tolaba ye yalaba kakati okwonna kwonna obwo bukodyo kubanga ye ayina mekanizimu eri ayina sitaani we amulaga buli kimu kubanga kati amulaga obugagga nze nagenda okulaba nga bateekamu kachipu kalinga kano ka memory card wano nga bakanteekamu nalaba mukwolesa nalina okusiiba ennaku 7 tomanyi nti kati aba ataapinga kati kali kaba ka mwoyo nga bwolaba okwolesebwa nga mu ngalo zo bateekamu mulimu kachipu abakusika eriyo kati aba akumonitoringa n'ebyo byonna jukira eyo nkwaso byonna emikisa jukira bw'onoonya akasente olina okugenda ekimu ky'ekkumi olina okukola ekisente ng'asindika ekizibu ng'oddukayo byonna ebyo so ebintu ng'ebyo abantu abaluddeyo baavu bazibu ate basigala balumbibwa emizimu alina omusumba man of God oba woman of God ow'amaanyi fireman naye nga ate emizimu tegikola ki abantu babeera ku deliverance buli lunaku omuntu obeera otya ku deliverance buli lunaku okumala emyaka 4-5 nga buli lunaku gwogwa wansi gwokola otya kati oyo nze mbaŋŋamba nti aba takyalina maanyi alemeddwa mba ntambulamu kati deliverance mbeera delivered ntya buli lunaku tegwayo Yesu yagamba okukkiriza kukuwonyeza kakati kankubuulire nze bwe mbeera mu kifo nga sikkiriza kati mba nsigalawo okukola ki kukkiriza kwange bwe kuba nga tekumala then ekifo kikyamu n'abo abaninaanye baba bakyamu abantu balina okunyamba okukkiriza kwange okukula bwe mukaso gw'omulungu osigireko ensigo ate n'ensigo kati bw'osigira emyaka 4 olwo olikoma ddi ebibuuzo biri byonna bw'ogamba nti what if watyanga wano sigenda kusumulukukirawo n'otambulamu n'okola ki n'ogenda akabonero akalala the mysterious death abantu mu kyaki omwo kugamba ogenda okulaba waliwo eyo nti ate konkomero lyamulumye konkome muntu n'afa kimanyi yadde akola atya abantu bafa mu ngeri etakutegeeka biseera ebisinga ezo zibeera saddaaka naye ng'omusumba ye akulaakulanira ku supiidi naye ng'abantu ab'amaanyi ddala abantu bafa mu ngeri etakola ki etategeerekeka akabonero akalala omusumba agaggawalira ku supiidi ya yiriyiri
mwezi gumu akoze VX. Bwaba muvubuka muto agize azimbye akola atya kugamba ayogera mu bintu binene naye nga weebuuza ssente zino ziva abasolooza muyinza n'okuba nga ssente zo temuzisolooza ng'alina amakubo amalala alina ebintu ebirala gwe tunuulira kintu kimu kubanga bannange oba okuweereza Katonda omutuufu kulimu kwa mbirigo nnyo ekkanisa ezikulira ku sipiidi eyayiriiri bannange ziyimiridde ku musingi mulala si musingi guno ogwaki gwa Kristo Yesu. Ate nga Mukama waffe yagamba nti kiriba kizibu kiriba kyangu eŋŋamiya okuyita muki kyangu nnyo eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso dani omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kati bano bo tebaagala genda mu ggulu. Bano abagagga baprofeti abasumba si bagagga tebaagala genda mu ggulu oba Yesu yalimba Yesu yalimba nedda anti Yesu yabaadde obugagga ate n'akyogera. God is not the author of confusion. Tayinza kwogera kino ate n'akola ekirala ayina kukola ekyo kye yayogera era agamba nti lekawo byonna weefiirize ongoberere olyoke obe ng'ongwana bw'otakola ekyo oli wansi. Akabonero akalala oyinza okubeera mu kkanisa naye nga bambi oyaka sexually abantu baaka ng'ekkanisa erimu abantu oyo abakuwasa ng'olaba kwegamba weegomba abasajja oba weegomba abakazi biseera ebisinga ng'olina that uncontrollable desire anti kati emizimu giri akati bw'obanga obulamu bw'olaba nti obulamu obw'okwegatta tebuteredde mu kkubo erya Katonda ery'Omwoyo Omutukuvu nga tosobola kwekontrolinga manya nti ekifo ekyo kiriko amaanyi amalala agaleetawo ekyo amaanyi ga sitaani. Ekisooka kubanga ate nzaalika ekizibu ekisooka kubanga gwolika ekizibu kati ekizibu kiri ludda wa ekizibu kiri nti ekikutwala mu kifo kino kusumululwa mu ebyo ekyo kimu ku bintu byolina okusumululwamu naye bwe kiba nga ate kyeyongera bweyongezi n'abantu bonna abali mu kkanisa ate ogenda okuwulira nga balinga oba ab'omu butale ate bali bakirashinze ate biki naliko mu kkanisa emueyo nga bakwaya nga bagamba waliwo omuvubuka omu yali asiba ebivuire bwe biti naye nga bagamba abawala abakwaya nga bana abataano baali abamulwanira nebiduredi bye kakati obwo obusayini bwonna bulaga nti ekifo ekyo bambi waliwo omulangira akyafuga kati n'omusumba yennyini ayanguirwa nnyo okwogera ebintu by'obuwemu n'okukola ebintu tolabangako bifaananyi ku TV nga abantu oli yeebase ku munne mu kanisa wana ewaffe mu Kampala abantu bajja kapo ejja okubasabira n'abasindika batu ne bagwanganako nga balimu kati ekkanisa neseka tebakuba mu ngalo nga bali mu kitanda naye nga bali mu kanisa wakati tokirabanga amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gabatomedde kati gabatomerera awo lwaki Mwoyo Mutukuvu mulalu bano sekapo bavudde waka waabwe kakati wabaawo aba abasumuludde alina okubawerekera n'abatuuse eka kati balina kukola bintu byabuwemu mu maaso g'abantu obwabaawo obuzibu awo okungwako waggulu nga tuli mu ngoye wabaawo obuzibu oluusi oli oba abadde atagala nedda ako kabonero nti ekifo ekyo si kya Katonda omulamu waliwo omulangira afuga kakati eyo step esooka bw'otandika okwa-identifying obubonero obwo n'otandika akabuzi kali ne kajja watyanga awantu wano si watuufu kakati step eddako what if step eddako gy'olina okuteekinga teekawo kubuusabuusa kubanga bw'otoobuusabuuse n'okkiriza bukkiriza toyinza kuvaawo osobola kubuusabuusa bw'olaba obubonero obwo bwedda bwemmenya
teekawo okubuusabuusa. Okubuusabuusa ke kabuuzo ako what if. Kasita akabuuzo ako kajja kitegeeza olinamu akabuusabuusa. Tewekakasa bintu bino tebikwatagana. These things don't add up. Kiki kiri wano? Awo omwoyo omutukuvu oba omuwadde omwagaanya ayogere oddayo eka obaako kyolaba. Kakati stop eyokubiri eyokusatu ebadde yakubiri buli wegendereza obubonero obwo. Step eyokubiri teekawo okubuusabuusa n'okubuuza ebibuuzo. Doubting and questioning. Step 3 open up alternative ideas. Open up to alternative ideas. Owulirizaako ku bantu abalala. Baleka tubeeko kye tutereza mu kati ne kati. Okay. Kakati step eyokusatu open up. Tandika okuwuliriza ku abantu abalala bye boogera. Omanyi ekkanisa zino ezisinga zisibira abantu bano ng'abali mu kkomera. Tebakukkiriza kutabagana n'abantu bavudde mu masinzizo malala. Towuliriza rediyo, totega rediyo ndala, totega TV ndala, towuliriza musumba mulala yenna ng'akola ki? Ng'abuulira. Ajja kukubuuza. Naye kakati bw'otandika okufuna doubts zino n'otandika okwebuuza what if, gulawo amatuugo owulirizeeko ebintu ebirala abantu bye bakola. Kati awuliriza omukutu guno aguddewo amatu naye waliwo atagenda kukola ki? Kuwuliriza. Waliwo abayisiza by the way nkubbireko nina gye nali omukutu gwe naliko ogumanyi nenjogera ku muntu omu naye musumba omu nempulira nti yayisa ekirango n'agamba nti mugenda ne mubeera eyo n'owulira omuntu ng'ayogera ku musumbawo naawe n'osigala ng'owuliriza. Sitaani ayinza okukema naawe n'obaako ky'oyongerako n'ofuna ekikolimo. Kati tolina kuwuliriza kye boogera ku ki? Ku musumbawo. Jjukira abantu batya ebikolimo ate abantu bano banene. Abantu bano His Eminence the presiding apostle balina ebitiibwa byonna ebisingako ebyaki banaatera kufuuka ba empera. Naye nze katono ekikankusaleko ekiri otako nga tomanyi kikyoli mu Kristo tasobola kukangakanga ate betha akukekamu ku kakodyo k'abannabbi b'omulimba baintimidatinga era okumaliriza nga bakukontrolinze. Bano abantu oluusi babatya baba respect kubanga that fear yebabakubyemu. Ekiyaka kyo nakatakalango kakyayita ku TV ne ku radio. Ogenda togeza n'owuliriza omuntu ng'ayogera ku musumbawo kubanga naawe sitaani ayinza okukema n'obaako ky'oyongerezaako n'ofuna ekikolimo kyotagenda kuwona. Oli bw'awulira nga omusajja wa Katonda ayogedde olukulabako obulabi n'abanga tayagala agambye tujja kufuna ebikolimo. Kakati gwe amatu bagazibye na buli kimu bakutute mu buwambe tebaagala kye ofune that knowledge. So kakati step eyokusatu open up. Tandika okufuna doubt ng'olaba ebintu bino byenjogedde wano nga bitandise okulabikamu oba waliyoko obusayini tandika okwebuuza. Otandika okwebuuza open up. Otandika okuwulirizaako ku bintu ebirala. Ensi eno ngazi ate ensi buli ky'owulira obaako ky'oyiga. Okuyiga tekukola ki? Tekukoma. Naye omuntu tayinza kujja kugamba nti towuliriza kintu kyonna kye bakola ki? Kye boogera ku musumbawo oba kye boogera ku kkanisa yo. Ekkanisa ya Yesu Kristo. Omuntu yenna akola ekintu ekitakwatagana na njigiriza Yesu Kristo eyo si kkanisa ya Yesu Kristo, ya muntu. Cultic church. So abantu ba Katonda mwige mwegendereza ebintu ebyo. Open up, otandika okuwuliriza ebintu ebirala. Ojja kulaba ng'ate eyo we wali okusumululwa okuva mu ekyo mwe baali bakusibira emyaka n'emyaka. Singa baakugana owuliza there is still hope. Knowledge gy'ofunyeeko waali gijjeewa. So kakati
bw'otandika okuwuliriza ojja kulaba ng'omuntu ajja ng'awaayo testimony efaanana n'eyiyo ng'efaananira ddala naye ng'ate eyo gy'olowooza nti ewali Katonda ate gye yafunira obuzibu kati nga gwe olinze lulwo gwe gy'olowooza nti Katonda gy'asula waliwo ageraga bannaye eri nafunirayo bino oba ekyo ky'obadde olowooza ky'owangaliddemu emyaka n'emyaka ng'olowooza tekiyinza kuggwaawo ate oli n'akugamba nti nze nakola bwe nti ne bwe nti Mukama n'ansumulula n'akuwa fomula eri gy'olemeddwa gye balemye okukola ki okuyamba oba okuyamba mu ngeri eyo kubanga bo interest yaabwe gwe kubeera nabo nga bw'oleeta ekimu ky'ekkumi bw'ogula buli buntu obwo kafankunaali wa buli kimu obawa ssente bo nga bagaggala osigala oli mwavu osigala obonaabona kakati open your eyes awo wajja kuwa omwoyo omutukuvu omwaganya okulaga ekituufu wetudda olulala tugenda tandikira ku kyawo Mukama ajatuwa kale ndowooza obadde mulabi mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope, Daily Still Hope 2 ne AJ Media. Bana akatabo kano kali full packed reloaded, sobola okukafuna sogulirako family tugula ebirabe ebitalina makulu ne tubitonera abantu naye ekirabo ekyomuwadde sitaani kyagenda okukozesa amuwanda like okuwa omuntu essimu si kibi but ajja gikozesa bubi sitaani amuwambiremu but naye omuntu omugulira knowledge okuwa omuntu knowledge oba omuwadde power okwezuula okutegeera sitaani obutadda mumuzanyirako people love mwiga okuwa abantu ebintu ebiri valuable. Ate ekirala tulina weaknesses zaffe omuntu ayinza okubeera nga si musomi wa bitabo agamba ne bwe naakagula sijja kukasoma sirina budde gwe kaguleo katwale eka abaana bajja kukasoma bajja nabo bennyini okukola ki okwewala kibasumulula amaaso kubanga gwe oyinza okuba nga oli mu kifo kituufu naye abaana bo gye batambulira eyo toyinza kukola ki toyinza kumanya naye omwana naafuna ffe twasomanga bannaye twatandikira mu byalo ffe tetwasoma bino bya nasale nga tumewera mu buto naye twali bagezi kusomanga butabo obwali nga awaka nze nagenda okutuuka kati ffe sirabasi yaffe twasomanga mu Luganda P1 to P3 P4 mutandika English buno Buingirishi obwo bugambo obutandikirwako naye nze nalina basisters bange nga nze nsoma byabwe nagenda okutuuka mu kibiina nze nga ntuuka mu P5 nga bya P6 mbimanyi biki aba buku bagita 7 dark years kinaandika kakati omukyalo omu ng'akagula kati ye mpe yakawabudde kimugeddeko naye abaana be nga be bano abaana bayingirishi nnyabo kati nga bakasoma kati nga bagendako mu kyaki ayabatuuka baba kyafese kyagenda maaso ng'omwana ayita manikamateliyo nga badde ebweru. Do you know what we read in that book we bought? Is this? It's what they are doing. This is a false church. Hey. Basimbulirawo motoka gato olaba Mukama akozeseza n'obaala nga nzisiraba katakatabo tekaba kubaawo n'omwana teyandikoze ate yalitegedde atya yangu yalagamba naye gwe nze nagula akatabo saakawabudde omwana yalabye ebintu mukyaki nga ffe tewali nabye tumanyi kuba tetwabiwabudde Katonda n'atuwonya ng'ayitira mu mwana oyo kati kyogambye tuguyinza okuba nga tokumanyi kasoma but olaba n'ogula kano akatabo n'owa omuntu nga gift ogulidde eyo emmeeme eyo okutegeera mazima neerokoka newo n'okuzikirira taseri waati ate seemu kubanga ekitabo ekyo tekigenda kusomwa they are going to share so muyige okuwa abantu ebintu ebiri valuable okugulira omuntu emmotoka si kibi naye ate emmotoka waba nga tagikozeseza bulungi yalimuviirako okuba nga ate azikirira so waliwo birthday omuntu omuwala yali asuubira mmotoka kuba boyfriend we yamugamba mmotoka ngenda kuwa obwa example bubiri naye kuolwo yajja na bayibuli nga gyaleese nagera wadda bayibuli nayogerawo ebigambo byetusasobola kuyisa wano namukwatira bayibuli nakola ki agimukasukira
n'atambula omuvubuka n'agamba ogaanye bayibuli eno ntiye enkeera olw'eggulu omuwala emmotoka yamutonera n'afa. Kati ekizampa endala ono yali muzadde ng'alina omwana wa boarding n'akwata ssente zonna ze yali muwadde. Famire erina ssente n'aziteeka mu bayibuli kati n'akwatayo omutwalo 15 20 n'amuwasa mukasha mugamba if you have any need yonna gye weetaaga kitabo ekyo. Kati bwe yabulya buno ne buggwawo n'akubira mami mami anti gamba I gave you a Bible. Agamba mami naye era omwana yamalako tamuka munyiivu mami kati nakukola ki ŋŋamba otya bayibuli era we yatuuka ewaka agamba mami I'm not happy biki nagamba nakuwa buli kye weetaaga. Nagamba no nagamba you bring that Bible you open it na yateeka 1 something mu bayibuli ng'omwana teyabikula nako naye yali eri asitwa kulinga naye nga kyeyali yeetaaga okugula obuyambi bwali mu bayibuli eyo. So ebyokulabirako tukuwadde bingi. Osobola okukubuulira enjiri nga n'oba tomanyi bisoma osobola ogamba captain obutabo obwo buli kamu kakubibwa sente mmeka nti weeziti nze njagalayo kopi 2 ngenda gagaba ku kyaki yange gampe. You have done a job. Kitegeera abantu bategeera obukodyo bw'abannabbi b'obulimba abantu bava mu makanisa ag'abannabbi b'obulimba kama atajja kuba ng'akola ki akuwa omukisa. Kapiteni siibula abantu Bannayuganda bantu ba Katonda yonna gye muli ategeera Oluganda yadde nga toli Munnayuganda. Mbebaza okwekuumira ku mukutu okuwaayo obudde bwammwe okuwuliriza ebigambo bino. Akitutte Mukama waffe yagamba atya? Yagamba nti oyo awulira ekigambo kya Katonda n'akikuuma ye maama we ye muganda we ye buli kimu. So kakati naawe awulidde ekigambo kino ebigambo bino bye twogedde olunaku olwaleero nkwebaza era nkusabira okwagala kwa Katonda kukukwateko omukono gwa Katonda kukukwateko mu buli ngeri nga Katonda bw'ayagala era ng'obwetaavu bwo bwe buli. Jjukira waliwo enjawulo wakati w'ebyetaago n'ebintu bye twagala. Twagala ebintu bingi naye nga tebigasa. Naye ebyo bye weetaaga Mukama abikukolere era tweyagalire mu linnya Yesu Kristo. Amiina. Kale ndowooza sigenda kuba nga nsukka wano Mugera Jamiru mbadde mu studio za Daily City Hope okuba nga ate kutuusako puroguramu eno ate mbadde ne Captain kitundu kya mwenda kwe tukomye ajja kukomawo tujja kuba nga ate tutandikirawo ekitundu eky'ekkumi mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Comment section weeziri Captain ekinsanyusa nti abeera mu comments ng'abaddamu. Teekawo ekibuuzo kyo n'oba weetaaga nnamba ye commenting awo jangu mini box ogera kuba ng'ogifuna mwogere ku by'obutabo engeri gy'oyinza okuba ng'oyongerayo amawulire gano aga Mukama waffe ani Yesu Kristo ate omwana wa Katonda omulamu. Yeetaaga linki gisabe ate tujja kuba nga ate tugikuwa. Tukwagaliza olunaku